akatabo kagula enusu 10 meka omuntu bw'omutuusa kitegeeza bw'oyagala oleeta ssente z'omuntu n'otaleeta oleeta omuntu bw'ayagala asigala ne bamukolera kaadi n'ogimutwalira kubanga gw'omuvunaanwako ne bakuddiza 15,000 kitegeeza 2,000 zo baba bazikuddiza oleeta abantu 10 bakuddiza emitwalo emeka n'ojjako 2,000 ziri oba omaze kusigaza transport. Rosemary walimye obumyu bwalunze ne bwagenda wa ambassador tusigala nga 5% gw'olina okugifuna. Eyo office eri mu kalina ngenda kukibalamusa ebalancing ekyo kyokka na product yagula sabunda eddagala ly'amannyo ka percent kagenda wa so kati ngenda kuba kadi zendala ku bwereere kadi zezo eziyingiza enamba yo twaita upline namba entuufu ng'oli bw'aleeta kadi alese Rosemary erinnya ly'oliraga ngo yayingirira wansi wo ono ne bamusasula millioni 10 za Rosemary 5% millioni meka ne baseera ku account yo nojja n'ozi withdrawing ekizimbe ekiwanvu kiri you'll be getting the percentage. Mutegede kintu kya lubeerera You'll be getting the percentage. okujja kwaffe naye nga tafudde osigala ng'omufuna kitegeeza olwaddemu n'okumutta nga nogamba Rosemary lyetya gwe tomulabula omumyu buli butya bw'aleeta omumyu 50 oyinawo oli tumusasula ssente ze tomulabula tomugamba omwana w'omuntu alina ettima omwana w'omuntu muzibu tibaagaliza basiiga abantu sodorole noba kibiki naye ate tubeetaaga okutambula mulabo bweyagaza. Don't warn him, do it quietly. Namwe ngamba muyingire akazanyo. Even you, I'm telling you to join this bonanza here. Ngenda kubakwasa ekirabo kya ssente bw'omala bintu byonna by'olaba wano olonde mu kyoyagala. I'm going to give you naye mukazi wange tumukwatakwate a gift and pick anything here, but not again. Pick my wife. Number 1 abadewa abagula okutabulwa. Number 1 ngenda ku emitwalo 50 cash siza kuzza nojja mu kyoyagala. Number 2 ngenda ku emitwalo 20 ngenda ku emitwalo 10 abasigadde mu namba 5 nojja ku kyoyagala. The rest will get 50,000 cash sibanja cash. Madam bakwasa sente bare emitwalo 5 2 is getting 500, second runner 200, third runner 100, then the rest 50-50. Tandikira 5 meka 2 ikanzogeze bare 5 2 7 8 9 10 ojjamu ekyabo kyoyagala n'oyimirira nakyo. You pick yourself a gift and stand with it. So ndangirira tutandise omwezi ogw'Okumi awangula atwala obukadde mmeka nekyayagala addako atwala miliyoni erwa nekyayagala kati akatabo ngenda kukibala bulungi kintereere bwe kiti. Tulina omuntu aleese abantu 38 naye amazima ngo yawandikisa baawano oyo emitwalo 50 ono emitwalo 2 asikwate first runner is getting 500, second runner 200, ono emitwalo 5 ono 5 ono 5 ate number 1 asooka najjako kyayagala. And number 1 is the one to pick among number 2 najjako kyayagala. Then the second runner to give. Tusazeeyo kuddiza abantu basebo n'abanyabo. We are returning unto people. Olw'omukaaga olisembayo mu mwezi ogwa November. The last Saturday. Abantu ba Central mwena tugenda kubeera wano. All people of Central shall be nga sinza kukola amazima leesa abantu abatuufu agenda kwangula millions 2. The first runner and 2 addako agenda kwangula million 1. The second runner 1 million. Addako emitwalo 10 nga byebasinga obungi. Mukulu Kayibanda jangu omuntu asome ekintu tukwate nga tutumukwasa. First runner go around. Natwandiza bayinaga musumba mbone kuyita tuwasa abantu ekirabo. Twalidde mugole ma Wow. Ayitwadde TV. The first one has chosen a screen. Tujimukwasa ekifaananyi nga tuluma. They are taking a photo with the first runner. He has chosen a screen. This is for second runner. Then the second runner. The second runner, come and choose yourself a gift. Arwa the stand. He has chosen a bed. He's also taking. Let's compliment them with a hand clap. Wow, so he has chosen a bed, the third runner.
The third runner, come and choose yourself a gift. Okusatu Arua. Where's the third runner, please? Tambula. Come on. Arudawa. Lona Shagara. Choose yourself a gift. She has chosen a mattress. Mugende munzale. Let's compliment them. Tubakubireko mu ngalo bannanga abawangudde. She's taking a picture. Mulala. The fourth runner is also. Kuna ronda. Choose yourself a gift. I think it's Hey, kana akantu kanusika bulijo kintu kyuma. This is unique, it is metallic, it is not wood. Wanarumu embao naye katukona baka framinga mu kyuma kintu kyuma. The flame is metallic. So the fourth runner has chosen himself. Tugeze ku mulala Arua. Sama mulala. Ate byangu bijjeko ze ndamu nimbugaba. The fifth runner, where are you? She's the one. Yeah, she has chosen herself a mattress. The sixth runner. She's taking a picture with a gift. Another runner. Another runner, a gift to another runner. The sixth runner is taking herself. Then the seventh runner. The seventh runner, come and choose yourself a gift. Come and choose yourself a gift. Seventh runner. Wow. She has also won herself a pencil. Number seven. Number 7 is also getting a gift. Banange kamera. Abana bawonu mwena mugabe emmere abantu bave wano. Abana bawonu bonna balumu nabo bayimiridde. Wantaro ba DC taro ba lomu mugabe emmere bantu majje ku mukolo gw'okwanjula. Omusanvu Arua. The seventh round is also here ready. Baba amaze okukuba vaawo waliwo wuno ali ready ow'omusanvu. Wano mbakozi tulina abakozi abasinze okukola nnyo nga bakola n'omutima gumu asookerako ddala Madamu Carlos Murawo ng'ayomba n'omuntu omuwadde ebbafu omusajja we n'anaabiranga wano ng'amaze kumukuba embaga sirabako Kalo ng'ayombye n'omuntu Fabiano yagera mazima She has never had any argument with anyone. She's winning herself a pencil. Ogenda okola amaka With a pencil. Together with a jerry can. She has taken to start off her home. Eric Arua. Eric. Na Eric sula ko nga nemusango n'abantu. Eric. Ete bafunayo n'ekidomola bagenda bakole family planning. He's also winning himself a pencil and a jerry can. Oyagala yawo. He's choosing the blue color. Ese pishi ziruwa zireete wano zigabe. Even the saucepans. Gama mbakozi abalala gama balala Musumba Kaweesa wampa embuzi nompa n'amatooke nkwadde muna ekidomalo banafuta amazzi g'okunywa biri wano balinze eki ebadde kola yini Byakatonda Julius Arua. Byakatonda Julius. Alina omugole. Arua. Byakatonda Julius mugabe muwadde ekirabo ky'esefuriya. Omukazi wabeerenga amufugiranga. Madamu Rwema yasinga okwogera nnyo nga siriiwo. Madamu Rehema. She's a good sportsman. Madamu Rwema nkwadde esefuriya. N'ekidomola kya white. With a white jerry can. Ne blanket. With a blanket. She's a good representative over media. I've also won myself a pencil. Ne onu yabadde kamera ebintu byaffe bikwata bulungi ekidomola nga tikina kisandikira
The cameraman has also won him. Oni yakajja enaku zino nga yavuga emmotoka bino ebinene jangu.